okuva mu lukiiko lwaffe olwa bulijjo olwaliwo tuviiriddwako bannaffe nga mwe muli n'owekitiibwa Henry Waswa Mukasa abadde akiikirira essaza ly'e Buddu yatuvaako. Twafuna olutuulo olw'enjawulo okujjukira munnaffe Joash Mayanja Nkanji eyali Katikkiro eyagenda. Olunaku lwa leero Katikkiro teyalibadde wano, yalibadde agenze mu kusabira omugenzi Afandre Andrew Kaweesi n'oyo yatuvaako nga tetunnasiriikiriramu kujjukira bantu abo. Nandyagadde okubuuza oba mulinayo omulala omulwadde oba eyatugendako, naye nga kikulu nnyo nti bannaffe bwe balwala bwe batugendako mututegeeze tube nga tusobola okubuulira bannaffe. Eriyo omulala gwe mumanyi omulwadde oba eyatuvaako gwe soogeddeko? Kale tuyimiremu akaseera tusiriikirire nga bwe tujjukira abagenzi abo batuvaako. Mukama bawe ekiwummulo eky'emirembe. Njagala okubategeeza era tujja kwongera okubajjukiza nti amazaalibwa ga bbaffe gatuuse, ajja kubeerawo nga 13. Ebirala mujja kwongera okubitegeera omwezi ogujja. Era tukoze kyonna kitusobola okulaba nti olusirika lubeerawo omwezi guno nga lujja kubaawo nga tujja kuva wano kusimbuka wano ffenna tugende e Masaka. Tujja kuŋŋanya Boulevard we tujja okusinziira okugenda mu bifo kubanga Boulevard tesobola kutumalawo ffenna. We tujja okusinziira okugenda mu bifo naye ng'olusirika lwo lwennyini lujja kubeera mu Boulevard. Tujja kubeerawo nga 24, tujja kusimbuka wano nga 24 ffenna tusimbuka wano nga 24 essaawa ez'okumakya. Tujja kubategeeza saameka, minisita ajja kubategeeza, tulyoke tugende tukuŋŋaanire mu Boulevard we tujja okusinziira tulabe ebinaddirira. Naye mukitegeere nti tujja kusulayo nga 24, ndowooza tumaliririza okuteesa nga 25 tusobole okudda ewaffe. 25 omwezi guno, nagambye nti omwezi guno mutusonyiwe, endowooza olukangaga terunabaweebwa, temunalufuna, naye kandubayitire mu bwangu. Olukangaga lwe tugenda okuteesaako olunaku lwa leero, ekitiibwa kya Buganda twakimaze. Essaala entongole eggulawo yawedde, kati tuli mu kwogera kwange sinaggulawo. Wajja kubeerawo okwogera kwa Katikkiro, wajja okubaawo biva mu kwogera kwa Katikkiro. Tuwedde tulina okuteesa alipoota y'ebyobuwangwa ennono nga bwe nabagambye Oweekitiibwa Profesa Eric Kibuuka
yabadde ateeseteese ekiwandiiko kyabwe naye simanyi kubanga olumbe lwamugwiridde kiro naaba nga alina okugenda mu ddwaliro nga bamutwala mu ddwaliro. Simanyi abali ku kakiiko ke oba yabakwasiza ekiwandiiko ekyo. Bw'aba yakibakwasiza mujja kuntuukirira mu ntegeezi tube nga tukiyitamu n'okiteesaako. Era bwe naaloba kummwe tewali akirina ate tujja kulaba kiki ekyokukola. Oluvannyuma lw'ekyo esaala entongole eggalawo tumalirize n'ekitiibwa kya Buganda. Olukangaga onakyoyogera ku lukangaga? Oweekitiibwa Sipiika, olukangaga tuluwulidde, naye omulundi gwe twasembayo okubeera wano waliwo ensonga enkulu ze twayogerako, naye nze ndaba engeri gye tukwatamu ebintu bino tugenda tubikomya mu kkubo ate tebikomawo, tugenda tubikomya mu kkubo ate tebikomawo, ng'ate oluusi ensonga ziba nkulu. Twali twogeddeku ku nsonga y'okukulaakulanya olubiri n'ebirowoozo ebyaleetebwa Katikkiro, era twali tusabye nti Sipiika oteekewo akakiiko ak'enjawulo gye tuyinza okutwala ebirowoozo byaffe bigattibweko n'ebirowoozo bya Katikkiro, naye akakiiko ako twakalindirira tetwakakulina. Ate era nakakati ku lukangaga luno eyo ensonga tulinga abagenda okugyerabira bwe ziba nga zenkola bwe zityo. Nze ku lwange nga Dr. Luyombya nalinda akakiiko ako nga waliwo ebintu bye nali nteeseteese okwanjulira akakiiko ako nga birowoozo byanjawuloko okuva ku ebyo ebyaleetebwa Katikkiro, naye olwokuba nti bakitadde ku lukangaga ng'ate ebintu ebyo nali mbiwandiise, nzikirize Oweekitiibwa Katikkiro nkuwe ekiwandiiko ky'ebintu ebyo eri bannaffe abali mu Parliament eri bakuyita oba okuleyinga ekintu ku ttebo. Mbadde nkusaba nkukwase ekiwandiiko kino bw'onoolaba engeri gy'okiyitamu n'okukituusa ku batuuze. Nja kukuwa kope onoogimpeera Katikkiro. Kope endala eyange nja kugiteesaamu ne bannaye bwe tukiikirira ekitundu kyenkiikirira, tugende tujanjulire abantu abo be tukiikirira. Katikkiro mutuuseeko era bw'anaabaako by'agyogerako ajja kuba nga agyogerako. Nyongera okubaaniriza nate era nziguddewo olukiiko luno. Kati munzikirize nga bwe nabagambye tujja kwongera okufuna ekiseera okwogera ku mugenzi Joash Mayanja Nkanje n'omulala bwe munaaba mulina bye mwogerako, kubanga luli nakitegeerako nti engeri gye nawo abantu abatono ennyo okwogera mulimu mummwe bye mwalina okwogera. Kati kampita Oweekitiibwa Katikkiro
abe ng'ayogera gye tuli. Sebo Oweekitiibwa Sipiika, omumyuka wa Sipiika, Katikkiro, baminisita, ab'amasaza, kiise bonna n'abagenyi, nange neegatta ku Oweekitiibwa Sipiika okubaaniriza n'okubeebaza okuwaayo ebiseera bino okuteeseza eggwanga lyaffe. Nange nsaasira abalwadde. Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe, nagenda ne mulabako ensambya naye nga bumuluma. Nalambulako n'omutakandu gwa Ssemakula era naye munafunafu. Kati tuwulidde ne munnaffe Profesa Kibuuka. Tubasabira Katonda abasuuse. So okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka mulamu bulungi era ntumye okubalaba. Okuva lwe twava wano naku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa Gatonnya, Ssaabasajja Kabaka abadde alabika eri Obuganda. Yalabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri mu mpaka z'amaato e Munyonyo. Zino zaawangulwa essaza ly'e Kabula. Lumaama waali ne kuddako essaza ly'e Buddu ndowooza. Saza ki eryaddako? Bugerere ndowooza yali eyokubiri. Ezakafubutuko owokusatu yali ani? Kale kasite yasinga waali kojjange Lumaama ali wano muyogeyoge. Neebaza abaateekateeka empaka ezo. Oweekitiibwa Minisita Henry Ssekabembe azivunaanyizibwako. Oyo muzzukulu wa Gabunga azaalibwa muzzukulu wa Mugema. Ate ne ssentebe w'akakiiko muzzukulu wa Namugera Kakeeto Ben Misagga. Ndabye nga Ssebwana badde tamanyi nti Ben Misagga wa mutima, Ssebo wa mutima. N'abalala bonna abaali kakiiko, empaka zaali nnungi zanyuma era ndowooza enteekateeka egenda erongooka. Tukakasa nti ate omwaka ogujja gajja kuba matabuta. Ssaabasajja Kabaka yasiima okulanya kuddemu era ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde ab'olugave be baali empanga. Simanyi oba ab'olugave wano we bali. Era nga bwe mwawulira Omutanda ng'ayogera, emu ku nsonga ebadde erobera okulanya ebadde embeera embi, embiri mwe zibadde, naye kaakati twekobe Emmengo twagimaliriza. Era kati twalagiriza ebibajje kakkalabizo lya Beene lituukane ku mutindo wano mu Twekobe.
twabiragiriza bunayiro ebyo bya ndoza biri ku mulembe omutuufu ddala kyemuva ndoza bene mwawulira ng'akyogerako era aboolugava abaaliyo nammwe mwalaba twekobe bwefaanana aboolugava ebandibadde basigana okukuba engalo kubanga mmwe mwali empanga naye batono tibawera ebbanda nayo twamalirizaayo muwanika w'enkuluze waali wano walungi ddala ekireka nayo wayoyooteddwa ebamunaanika nayo walungi kaakati obuzibu bukyali nkoni ab'ebuddu mugenda ne mugamba nti ye kino gasimulaba nti mwazimba olubiri luno ng'ate bwe kiri ng'ekirabo eribeene okumukulisa obuwaŋŋanguse naye bwe mwaluzimbira okuluddaabiriza kye kinaabalema ow'ekitiibwa mulema Mukasa be bamu ku bannabuddu abakuukuutivu looya mukuukuutivu nnyo naye simanyi obanga ow'ekitiibwa Ddamuliro oli naye n'abalala bangi kaakati Ssaabasajja Kabaka yasiimye ebika bino nabyo biranye ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano ekika ekyekibe kijja kukulanya mu lubiri ate ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano ekika ekyomusu kijja kulanya ewa Beene era ab'ebika ebyo abali wano oba abawulidde mutandika okweteekateeka aboolugave baggulawo bulungi omukolo gwali gwa kitiibwa twagala omutindo gubeere nga gulinnya bulinnyi ku buli kika ekinaaba kiranya Ssaabasajja Kabaka yalabikako mu bizinga by'e Buvuma ennaku z'omwezi 3 okutuuka ennaku z'omwezi 4 mu ssabbiiti ey'ebyobulamu neebaza ow'ekitiibwa Omukwaya n'Embuubi abavuma Kabaka bamwaniriza mu ssanyu ssanyu lyali ly'amaanyi nga tuli e Buvuma Ssaabasajja Kabaka yatukuutira ffe abasajja n'abalenzi wali ndabawo engeri y'abalenzi wali bannamawulire mulimu abalenzi oba bonna basajja ndabamu engeri y'omulenzi awo ndabawo engeri y'abalenzi yakuutira abasajja n'abalenzi ffe tuba tubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya era ndoza mujjukira ekiragiro kye yatuwa yatukubiriza okwekebeza ate n'okukozesa eddagala nga twesanze n'obulwadde buno ababulina tulina okubafaako n'okubazzaamu essuubi aba UNAIDS ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekirwanyisa Mukenenya baafuula Ssaabasajja Kabaka emmunyeenye yaabwe mu kulwanyisa Mukenenya mu Africa mu luzungu bakiyita goodwill ambassador okumunokolayo kitegeeza nti ku ssemazinga wa Africa mu lutalo lw'okumugoba mu siriimu buli Ssaabasajja Kabaka kyaba ayogedde ku nsonga eno kiba kirina okutwalibwa ng'ab'ekitongole ekyo kya UNAIDS nti nabo kye bawagira mu lutalo luno ye ng'emmunyeenye y'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya kya kitiibwa ekitiibwa kya Kabaka kye kitiibwa kyaffe Ssaabasajja Kabaka yatugamba okugoberera ennono n'obuwangwa mu kulwanyisa Mukenenya engeri gye yandagira obutereevu naffe ffenna okugoberera ensonga eno nteeka obbyogerako ndowooza mwawulira ekiragiro kye yawa nga ali ku Namulondo bw'ayogera ku buwangwa n'ennono waliwo ebintu ebimu bye tusudde omuguluka abaana abawala okusigala nga mbeerera kyali kya muwendo nga tebannafumbirwa era abazadde baabatwaliranga embuzi ebyo abantu tebakyabiriko ate onoofuna otya Mukenenya nga oli mbeerera ndowooza nti kyekimu ku by'obuwangwa abalenzi okubeera enteeka
ena abalenzi okubeera enteeka ekyo kizibu ddala naye nakyo kyali kya muwendo mu nnono zaffe. Abatamanyi omulenzi enteeka nja kusaba Oweekitiibwa Mazzi ogenda obuuza Oweekitiibwa Yusufu Wamalaggaga ng'akubuulire omulenzi enteeka kye kitegeeza kuba ndabikidde nga takitegedde. Obutawasiza mu makubo oba obutafumbirirwa mu makubo. Omuwala omulenzi bwe yamulabanga nga wabaawo emitendera, simanyi lwaki tulowooza nti byadiba. N'alaba ssenga, omulenzi asooka nakulaba ssenga wa muwala, era abawala edda baabuuzanga nti onoogera n'olaba ssenga bino by'oŋŋamba. Ssenga n'agenda ewa mwannyina ne bategeera omulenzi gy'ava, yeddira ki, balina obulwadde bwa nnalubiri. Obulwadde bwa nnalubiri ye sickle cell mu Luganda, Dr. Ben Mukwaya. Nnalubiri. Mu kusooka obulwadde obwa sickle cell mu Buganda baabuvumbula ku mulembe gwa Ssekabaka Ssemakookiro, era baasooka kubayitanga nti alina akagenge, naye nga kivuga bubi kubanga wabangayo abantu abalina ddala ebigenge ne bakikyusa, kubanga era omuntu yabeeranga awo nga abanga walina mutono nnalubiri. Babadde babuuza ekigambo ky'Oluganda toza mukifunye era munkubire mu ngalo, naye yakimpadde erinnya musajja wattu Yeddeewo, eyampadde okunoonyereza kuno saagala kumulyazaamanya. Yeddeewo erisooka Yeddeewo bannaye erinnya eddala Deewo nja kulibabuulira Oweekitiibwa Sipiika. Nnalubiri kati baamanyanga nti mu maka ago abantu balwala nnyo nnalubiri. Kale teebereza mu mirembe gya Ssemakookiro nga bamanyi nti oyo si ddogo, sickle cell, naye ffe ab'omulembe omuteefu tukyalowooza ebyo. Ne bagamba etowasaayo balwala nnalubiri olwa sickle cell. Eyo gy'emitendera Kabaka gye yali ayogerako egimu ku gyo. Naye kaakati waliyo n'oluyimba nti baakuzaala mu bbaara. Mwali muluuliddeko nti bali kuziika mu bbaara, ekitegeeza nti ebintu byonna abantu babikolera mu bbaara. Kye kimu ku bizibu bye tufuna ne siriimu ogenda ng'asaasaana. Ssaabasajja Kabaka yatugamba okutwala olutalo olw'okulwanyisa Mukenenya mu masaza. Ab'amasaza baabano bali wano mu magombolola nga ffenna twenyigira mu kabwefuba ono. Siriimu ffenna tukimanyi asinga kusaasaana ng'ayita mu kwegatta. Bwe bakuwa omusaayi gw'omuntu alimu Mukenenya oyinza omufuna, naye kati kizibu kuba kati tewali ddagala literekebwa nga tewali musaayi guterekebwa nga gulimu akawuka, era bwe bakukujjako ne balanga mulimu akawuka nga baguyiwa. Ekitegeeza ekyo si kyangu nnyo. Bweppo nga wafunye akabenje ne bikusala oli alina omusaayi, naye era si kyangu. N'abaana abazaalibwa kati olw'okuba nti waliwo eddagala, nnyina w'omwana bw'aba ne Mukenenya n'agenda mu basawo ne bamuwa eddagala, omwana azaalibwa mulamu. Obuzibu businga kubeera mu kwegatta. Kaakati ensonga nnyangu nnyo eyo. Tulina okubeera abeesigwa, tulina okubeera okwewala ebyokwegatta. Mwe abalenzi abato abali wano temunaana kuwasa, mulindeko, ebirungi biri mu maaso, mubyewale. Abafumbo mubeere beesigwa. Kaakati abatasobola bino byonna bye ŋŋambye okusinziira ku Father Christopher Walusimbi kweba, mukozesa akapiira. Father Christopher yabyogera temwali wano. Nze ntya nnyo Ssaabasumba e Rubaga naye Father Christopher ngeri gye yakyogera, sajja alina n'omusaalaba, lwaki naye sikyogera akapiira. Amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'enkaaga mu ebiri nga bwe mumanyi yasiima gabeere mu ssaza ery'e Busiro ku ssomero lya Lubiri High erisangibwa e Buloba.
Sebwana yoyo simanyi oba abeerubiri hayi wano weebali. Era enteekateeka eyimiridde bweti ng'ennaku z'omwezi 2 twatandika n'okutongoza olukiiko olutesitesi olukuli ow'ekitiibwa Twakawaase omumyuka owokubiri wa Katikkiro, amyuka w'ekitiibwa Prosperous Nankindu, kuliko Sebwana n'abantu abalala. Twalutongoza ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna wajja kubaayo omweso wano mu Bulange saawa 4 ez'okumakya. Ng'ennaku z'omwezi 6 wajja kubaayo omuzannyo gwa squash. Owekitiibwa Makubu yojja tuwulira ekigambo squash mu Luganda ku lukiiko olunaddako, kubanga oli muzannyi wa squash. Twagala erinnya squash mu Luganda. Kaakati wajja kubaayo squash ku Kampala Club saa 10 ez'olweggulo. Ng'ennaku z'omwezi 4 wajja kubaayo okusaba mu muzikiti ekibuli saa 7. Wajja kubaayo n'okusaba mu muzikiti ogw'e Kampala mukadde era saa 7. Ate era ku lunaku lwe lumu wajja kubaayo okusaba mu mizikiti gyonna. Obuvunaanyizibwa obwo bw'abaami b'amasaza mu masaza gammwe, era tubasaba tugambe mawogola ku muzikiti omukulu olwokutaano olwo ng'ennaku z'omwezi 7 Muteesa agende ng'agenzeeyo lwa nsonga ya kusabira beene. Era nga nnaku z'omwezi 7 saa 10 ez'olweggulo wajja kubaayo omuzannyo gwa golf. Omuzannyo gwa golf ono nja kusaba Kaggo atuwe erinnya ery'Oluganda erya golf, kuba muzannyi nnyo lukulu wa golf. Mumulaba yenna ku myaka gye akyali mbooko lwa muzannyo gwa golf. Ng'ennaku z'omwezi 8 enkeera wajja kubaayo obugaali. Tujja kusimbula ku Bulange ku ssaawa 1 ey'okumakya. Ku Lwokutaano tujja kubabuulira abanaatukiikirira ku Lwokutaano lwa sabbiiti eno ku buli mukolo gwe njogeddeko ku Lwokutaano lwa sabbiiti eno. Naye njagadde nga mmwe abakiise mubeere ng'ennaku zino muzitegeera n'Obuganda bwonna. Ku Lwomukaaga nga 8 wajja kubaayo okusaba mu ba 7CD saawa 4 ez'okumakya Enajja Nankumbi. Ate ne mu kanisa zonna ez'aba 7CD ng'abaamasaza ensonga eno bagirondoola. Nga 9 lunaku lujja kuba lwa Sande waliyo emisinde mu Bunabyalo. Tusimbula saa 12 ez'okumakya mu Lubiri e Mengo. Ku luno ababaka b'olukiiko temutulyaza amaanyi. Owekitiibwa Sipiika, gwe twakulaba bulungi nga weenaanise akajoozi n'omumyuka wo, naye abo bakiise bano nga sibalaba. Abaamasaza bano bonna okugjako Pookino, abalala bonna saalabako n'omu. Tewaali n'omu. Baaliyo. Bannaye temulyaza amaanya emisinde. Tukeera ku makya, si kwambala bwambazi kajoozi, mujje mudduke. Ate nga 9 wajja kubaayo okusaba mu Kereziya ne mu kanisa saawa 4 ez'okumakya ewa Pastor Serwadda mu Ndeeba, saawa 4 ez'okumakya mu Lutikko e Namirembe, saawa 4 ez'okumakya mu Lutikko e Namuŋŋoona, saawa 4 ez'okumakya mu Lutikko e Lubaga. Era ku lunaku olwo mu masinzizo Kereziya n'emizikiti tusuubira abaamasaza okulaba nti ensonga eyo mugitambuza. Tugambe Katambala ayinza okugenda mu Kereziya e Bulo ku kigo, si Bulo ewali ekigo, si gwe wantwalayo, okutambuza ensonga eyo kambuzi. Era nga 9 olweggulo wajja kubaayo omuzannyo gwa volleyball e Lugogo. Nga 10 ku lw'ebbalaza wajja kubaayo bulungi bwansi mu ssaza Busiro, naye okwetoloola wali ku Lubiri hayi. Sitwagala Ssaabasajja Kabaka asange ensiko n'ebiveeraveera n'ebintuntu
ku lw'ebbalaza lwakola bulungi bwansi lwakutandika kusimba bitooke saawa emu ey'okumakya. Ate ku lwokuna gwe mukolo gwennyini Ssaabasajja Kabaka ajja kuggulawo essomero lino mu butongole, teriggulwangawo mu butongole, era aggulewo n'ekizimbe bakazi babiyita gali kwoleka. Ekizimbe gali kwoleka oba gali kwoleka ekizimbiddwa eky'essomero eryo. Tujja na kubabuulira erinnya ly'ekizimbe ekyo, ndowooza sabbiti eno nga tennaggwako, nga 13 omwezi ogwokuna Ssaabasajja Kabaka ng'awezezza emyaka 62. Era ku lunaku lwe lumu olw'eggulo wano mu Bulange wajja kubaawo ekyeggulo eky'amazaalibwa. Ate enkeera ku lwokutaano wajja kubaayo okuwuga ku Kampala Parents School. Enteekateeka y'amazaalibwa yeeyo. Omubala ogw'amazaalibwa omwaka guno ogugamba guvuga nti Kabaka n'ebyenjigiriza. Ssebo Oweekitiibwa Sipiika, nzikiriza njogere ku nsonga ntonotono enkulu ezibadde mu ggwanga. Sooke n'ensonga y'obutemu era mwe battidde omumyuka wa Ssaabapoliisi Andrew Felix Kaweesi eyatemulwa ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 17. Nagenza okumusabira, nabadde n'Oweekitiibwa Sendawula n'Oweekitiibwa Kaawaase, abamyuka ba Katikkiro, nabadde n'Oweekitiibwa Sylvia Mazzi, n'Oweekitiibwa Prosperous Nankindu, n'Oweekitiibwa Charles Bwenvu, oba wabaddeyo abalala mpozi saabalabi. Naye twabaddeyo n'Oweekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere, Katikkiro eyawummula, n'abantu abalala bangi, bannabyabufuzi ab'enjawulo, aba DP, aba FDC, abantu bangi ddala. Nabagambye nti tulina ebizibu bingi mu Uganda. Ebyokwerinda birina obuzibu. Bano bayeekera, bano batujju, bano babbi abamenya amayumba g'abantu. Tulina ebizibu mu byobufuzi. Buli kibiina kya bufuzi beeryanga nseenene ze batadde mu nkanga. Enkanga ngeri gye muteddira mutima temusobola kugimanya. Naye ke kasawo akalimu ebitulituli. Dr. Adam Kimala yayinza okukategeera engeri gy'amanyi nnyo Oluganda, engeri gy'ategeera nti ab'omutima be bazaala ab'emmamba. Kaakati abantu bali mu kwerya. Buli gy'otunula embeera z'abantu, obwavu, abantu baavu kye mutayinza kuteebereza, endwadde, ebbula ly'emirimu mu bitongole abantu gye bakolera baagala kugwangana mu bulago. Nze nsaanidde okubeera mu maneja, nze nsaanidde okubeera kino, nze ndowooza mubiraba oba mubiwulira. Ne mbagamba tetujja kumalawo bizibu bino nga twetta. Tulina kutuula ne betakkaanya nabo, ne tuwuliziganya mu bwesimbu, mu mazima, mu bwenkanya, nga buli omu awamu n'ekitiibwa ne tubyogerako, era gw'oteesa naye yoyo gw'otakkaanya naye. Gw'okkaanya naye mpozi mwekoba. Weekoba ne banno. Erinnya Twekobe, Ssekabaka Mwanga yaliwo ennyumba ye ng'asinziira awo. Tubane tutule twekobe abantu be. Bw'otategeeragana nabo oteesa nabo. Bw'otya okuteesa ng'oyita bizibu. Kye nabagambye, okuteesa ne gw'otayagala kiringa kunoga kimuli kirungi mu maggwa. Ekimuli nga wakyegombye n'okyagala okuyita mu maggwa okukijja, olina okwegendereza ne tolina ngeri gy'oza kukifuna okujjako ng'okinoze. Waliwo ndooza n'abalala abagala okuleeta okutya mu bantu. Ebiseera bya binaayiisa batta abantu bangi nnyo, abasawo n'abantu abalala, nga waliwo abagala okuleetawo okutya n'okujagalala.
era tebyavaamu mirembe n'akamu. Mulaba mitawaana ejjaddako awo okulonda botewuuya byobululu na biki. N'olwekyo bayinza okuba abagala okuleetawo okutya mu bantu nekiyinza okuvaamu emitawaana. Awo ne tetujja kumalawo bizibu bino nga tuli mu kwetta. Ate n'okunoonyereza kwa poliisi twagala kuzaala ebibala. Katusuubire bakulu no banaatubuulira. Abantu abangi abattiddwa n'abamenyi b'amateeka balina okubanoonyerezaako ne babakwata ne babasimba mu mbuga z'amateeka ne bawozesebwa ne babonerezebwa. Ebyo bye nayogedde mu kusabira Andrew Felix Kaweesi. Ate n'obubenje buzzeemu. Waliwo omubaka wa paalamenti yafiiridde Kitigoma. Nawulidde abantu abagamba nti omubaka wa paalamenti tasaanidde kutambulira mu takisi. Oba nammwe abantu abakulu nga mwe temusaanidde kutambulira mu takisi. Abantu balemwa okutegeera obuzibu bwe buli. N'abantu abanene basobola okutambulira mu takisi. Temulaba nko bifaananyi bya Prime Minister y'Obungereza Cameron ng'ali mu ggaali y'omukka. Ebulaayi eyo baminisita ne baani bonna batambulira mu ggaali za mukka. N'abantu ababbeeyi ennyo abalamuzi naki babeera mu ggaali za mukka mu baasi. Nawulidde abantu aboogera ebintu ne ŋŋamba bannaaye eno ensi ng'egudde ebbeeyi. Omuntu omunene asobola okutambulira mu takisi naye obuzibu bwe tulina bwe buno. Abagoba abazivuga si batendeke. Bavuga batamidde. Tebagoberera amateeka ga bidduka. Olwo twayogera wano nti obupande babuteeke mu nnimi abantu ze bategeera. Nakyo kiringa nga tujja kumala kuleeta abazungu. Abantu mu Uganda mulimu abantu obukadde 2.5 abamanyi Olungereza. Ekyo kibalo 2.5. Naye bw'obala abamanyi Oluganda obukadde 2.25 ate n'abawulira Oluzungu abasobola okulusoma n'okulutegeera batono. Lwaki tebateeka obupande mu Luganda? Naye kale ffe twogera ebidduka zino takisi ne baasi baziyita lunnuma. Y'ensonga lwaki abanene batya okutambuliramu. Otunuulira takisi nga yonna lunnuma ne weebuuza egenda etya gy'egenda n'okudda n'etuuka. Emipiira giweddeko yonna efumye bw'eti egongobadde bagitomedde. Tetulina nnambika ya ntambula ya bidduka. Toyinza kugamba nti ku ssaawa 4 baasi ejja kuyita. Baŋŋamba nti wano Emmengo wabangawo baasi mu mirembe egy'edda mbu ku ssaawa 4 ng'abantu bamanyi n'ekyayiwa ssaawa 4 bamunywera ku baasi. Nti baasi we yayitangawo ne bamanya okuwa omwana obuugi ku ssaawa 4 ab'omu Mmengo muno n'abaakolanga mu Bulange nga balinda ssaawa ey'essaawa 4 batwala e Kampala bagende baluddawa. Tebiriiwo byavaawo. Toyinza gamba nti nja kulinnya baasi eno egenda gindi ng'okimanyi ti baasi namba 6 eva e Kajjansi n'egenda e Bwayizi. Ebyo byonna tebiriiwo. N'essaawa zaayo singa byaliwo nammwe abanene musobola ozitambuliramu. N'olwekyo ekizibu ekijja tusaana tutegeere ekinyusi kyennyini. Si bino byaga nti MP tatambulira mu takisi. Lwaki tagitambuliramu? Singa ebadde nga eri ku mutindo omutuufu. Naye tusaasidde nnyo abooluganda lwa mubaka wa paalamenti n'abalala baafudde. Tusaba poliisi ereme kugayaalirira bikwekweto bya kukwasa amateeka ga bidduka bagiyita oba Operation Fika Salama. Tubasaba baleme kugayaalirira. Ebadde eyambye nnyo. Abantu bafa nti omanyi kuliko emisambwa. Olw'e Masaka oli avuga atamidde waliwo omusambwa. Omusambwa gwe wakunyonyeseza omwenge. Nti waliko emisambwa tebaasala ndiga njeru. Endiga enjeru yeekugambye okuvuga sipidi 10 mwana. Ndiga njeru ddala yegamba avuga sipidi 10 mwana. Obujega bane obusi bujega. Bwe njogera bwe nga najereza abantu. Nze bwe sibajerega ni anabajerega sinze mukulu wammwe. Ensere ekwagala siye kugwa kubwa. Nti omusambwa gwe gwassa abantu ekitigoma nga takisi zavudde bweyogerere nga zigobagana nga ziringa eziri mu mpaka okufuna abantu abagenda ettororo
nga ziringa eziri mu mpaka ne bajja bayingirira lukululana nti ogwo omusambwa. Nze ebyo sijja kubikkiriza mu mulembe guno Omutebi. Era tusaba abavuzi b'ebidduka, emmotoka ne babodaboda bagoberera amateeka. Bodaboda ziva eno ziyita mu mbiriizi biki. Poliisi ekwasa amateeka awatali kutya. Oweekitiibwa Sipiika, twateekawo enkola ey'amasaza okuvuganya, kubanga emirimu gy'Obwakabaka giri mu masaza. Buganda esaasanidde mu masaza gayo 18. Amasaza bwe gatakola bulungi mirimu, wano ne bwe tunaayogera enjuba n'egwa. Ekirime bakyeraliikirira nnyo mu ttaka kuba yeewali emirandira. Era ekirime ekitalina mulandira gukka wansi tekikula. Emirandira gyaffe giri mu masaza. Era Ssaabasajja mumulaba ng'agenda alambula Obuganda mu masaza. N'olwekyo engeri emirimu gye gikolebwa mu masaza kintu kikulu nnyo mu kuzimba Obuganda, okugizza ku ntikko. Ebyavudde mu mpaka ngenda okubibatuusaako. Naye nga sinnaba, Oweekitiibwa Sipiika, kannyanjulire olukiiko, akakiiko akaateekebwawo baminisita abatwala gavumenti ez'ebitundu. Oweekitiibwa Kawuki waali. Oweekitiibwa Kawuki, weebala omulimu ogwo, tukwebaza nnyo. N'Oweekitiibwa Mpanga. Akakiiko ke kano ke katoolodde amasaza gonna 18 kasunsula. Katuulako bano Godfrey Male Busuulwa ow'Ekkobe, muzzukulu wa Mugema Damascus Sali. Omukulu oli ye Ssentebe, ono muzzukulu wa Mugeba ye Mumyuka. Omuwandiisi ye muzzukulu wa Muteesa Asera Robert Sinnabulya. Kuliko omukiise mu lukiiko luno olwa Buganda ndowooza, memba Oweekitiibwa Juma Bosa ali luddawo. Aliwa? Na bano bammemba muzzukulu wa Nsamba oba Kannyana, muzzukulu wa Kannyana Harris Lubega, muzzukulu wa Kasujja Shaban Jingo. Ono nno oba muzzukulu waani Lwanga ono? Stephen Lwanga. Muzzukulu wa Nsamba Kojjange Stephen Nsamba, muzzukulu wa Katongole Bibi Katongole naye kwali. Kuliko Kaggwe yawummula Tofiri Kivumbi mala okweza noza taliiwo. Kuliko munnaffe ono Fred Mulindwa akola, ne mwami Moses Saabwe simanyi oba waali. Otyo ke kakiiko akakoze omulimu. Bassebo tubeebaza omulimu gwe mukoze, si mulimu mutene. Ate tubeesiga nti mukola n'amazima n'obwesimbu mu bwerufu. N'olwekyo bwe nsoma wano ng'abantu bonna bakuba mu ngalo, essaza eryakwebedde mbane ndi munnabuddu. Nakibagamba emirundi emeka, ffe ab'ebuddu tulina enjogera yaffe. Tetugamba maama, mwe mugamba maama. Era oli akuba essimu, ntumira maama wange ng'omanya nti weebuddu. Lyakoze litya? Lyakwebedde. Nze mbadde ngambye nti lyakwebedde. Ekyo nga kiringa kyekituufu nze kyenjogedde. Essaza eryakwebedde lye lyakweba ow'Essese. Akabonero lyafunye kamu. Eryaddiridde ery'Essese ye Buvuma obubonero 4. Ery'E16 Buweekula obubonero 5.
eryaddiridde ye Buluuli obubonero 11, eryazzeeko ye Kkooki obubonero 2, eryaddiridde ye Bulemeezi obubonero 21, eryazzeeko ye Bugerere obubonero 23, lyasibaganye n'ery'Eggomba ku bubonero 23, eryazzeeko ye Mawogola obubonero 25, eryazzeeko ye Kabula obubonero 31. Nga sinagenda mu maaso n'eryaddiridde Kabula, kambabuulire olupimo kwe basinziira okugaba obubonero. Olupimo ekisooka ebikwata ku kakkalabizo, ekifo omwami waalamulira, obubonero 10, naye n'ab'amagombolola wansi, enju y'owessaza obubonero nabwo 10. Ennyumba y'owessaza kabonero kakulu nnyo, ekifaananyi ku ssaza abantu kye bafuna. Mumanyi bano abantu bayita balaba makooti, mubamanyi mu Buganda, omusajja ng'ayambala ekkooti naye batuuka mu maka ge ndoyo balaba makooti. Gye bali mubimanyi bye ŋŋamba. Naffe abaami abantu batwogerera embuga y'essaza, ennyumba y'owessaza obubonero 10. Project ekyo tekyaganda wala. Project kasitonyenya omutwe nga kiganda wadde. Project naye obubonero 10. Obwerufu kwegamba okutambuliza emirimu mu mitendera egirambikiddwa emitongole obubonero 10. Ensala y'empaka z'amagombolola obubonero 2. Obuvuganya nekiwa essaza obubonero 20. Obujjumbize enkiiko zituula biki emirimu egivudde emmengeri gye bagitambuza obubonero 10. Okujjumbira luwalo lwaffe obubonero 10. Enkiiko obubonero 10 n'obukulembeze obuluŋŋamu obubonero 10. Lwe lupimo kambwe obubonero 10. Kakati kanneeyongera eyaddiridde Kabula ye Busujju obubonero 34. Addiridde Busujju ye Ssingo obubonero 35. Addiridde Ssingo ye Busiro obubonero 36. Addiridde Busiro ye Butambala obubonero 46. Ekifo ekyokusatu kirimu abantu 2 kubanga Butambala abadde wa 5. Kakati ekifo ekyokusatu kiriko 2. Kiriko Kyaggwe ne Kyaddondo bombi basibaganye obubonero 55. Ekifo ekyokubiri ye Buddu obubonero 69. Ndabyeko wano omumyuka wa Pookino anywedde mu banne akendo ye Mawokota obubonero 71. Neyanza nnyo omukubiriza w'olukiiko ku nsonga eno. Tusiimira ddala Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye yatuukako ekyo ne kituweesa ekitiibwa mu Uganda yonna ate ne mu nsi yonna nsuubira. Naye omulimu guno si mwangu era ffe abaami ba Kabaka tulina okukola omulimu gw'amaanyi okulaba nga tukendeeza ekirwadde kino. Naye nga embeera esinze okuleeta ekirwadde kino nsuubira ne mu nsi yonna naye naddala wano mu Buganda ow'ekitiibwa obwavu bungi, obwavu kiviiriddeko okukemebwa, kiviiriddeko obutabanguko mu maka, n'owulira nti n'omwami ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ng'asiima omukyala okutabaala n'amuleetera ak'okulya ewaka oba okumujjanjaba. Bonna obwo kiva mu bwavu. Abaana obutasoma
omwana waatasomanga school fees zibuze ayiiya enkola gyayinza okwebeezaawo ekyo kyonna kyonna bwavu tulina okuyiiya nga Katikkiro wagambye nti okutambuza enkola eno okulaba nti abantu ba Buganda bava mu bwavu ng'abatwalira emmwanyi n'ebintu ebirala twagambako ne muwogo ne lumonde n'ebirala nsuubira bwe tunaakola ekintu ekyo tujja kuba tugobye buli kintu kyonna kubanga amaka agalimu ssente agataliimu njala obutabanguko tebubeerawo n'endwadde tezibeerawo era n'emirembe gibeerawo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Webale nnyo Mwami Lugonvu. Neyanze nnyo ssebo mukubiriza w'olukiiko. Ssebo sipiika akakisa kompadde kankoze bulungi. Oweekitiibwa Katikkiro, baminisita, ab'ebitiibwa ababaka b'olukiiko oba mulimu n'abagenyi, nange mbaanirizza. Mukama wange neewuunyiza nti Katikkiro agenze obwedda obuntu bwayogera nga ate nabadde njagala okubwogerako wano. Okusooka nga sinabagenda mu maaso natuumiddwa kuno kwebaza nga bakwebaza bwali ebuddu mu kuziika Oweekitiibwa Mayanja Nkangi. Omusajja omutaka gwe bayita Ssentoogo yantumye nje nyimirire wano ate nfuna omukisa okwebaza mu lwatu nti weebale okutereeza ebyali bigoomye nga bibuuka ennono. Era nange neegoodebwa nti omukonzi oba byali biki nno so nno nange naliyo. Ate Mukama wange mu ngeri y'emu tugenda ne twebaza abantu nga bamaze okugenda. Yabadde mugonvu, yakola kino. Nange ninayo akenjagala okwebaza Mukama wange. Bwe munakuwandiikira akabaluwa katono ne kalwa mu ofeesi eyo nga tekanaba kuddwamu. Nali ntudde waggulu wano n'ontumira omubaka nampita ne nzija wooli n'onneetondera nti Mwami Lugonvu tolowooza nti ebbaluwa saagisaamu kitiibwa naye gwe nagiwa ogiwandiika yagirwisa ekintu ekiragitwala nga kikulu n'olwaleero njagadde ssebo nkyebazi banne munneebazizeeko nanneetondera Lugonvu nga bwe nfaanana wabula n'aŋŋamba nti eyagiwandiika gwe nakuwa ogiwandiika yagirwisa. Kaakati okwetonda okwo kwe muwulira abantu bagamba nti yeetonderanga nze nkwogedde obudde bukyali sirinze kugwayo mbadde nkasirikidde naye Ssentoogo ono yanzijukiza Mukama wange. Akati ekirala kampitemu bwangu olwaleero tetufunye lukangaga naye kyabaddeko ensonga enkulu yayogeddwa yennono. Ogenze n'oga nti abantu ab'edda nga baakola ebintu ennono baali bagigoberera bulungi. Mukama wange ebiteeso biteesaano nga bikulu nnyo kikwewuunyisa okulaba nti bigenda ebisiikirirawo tetumanyi oba biyita bitya ne bizikya kubanga enteekateeka y'olubiri okulukulaakulanya nsonga nkulu nnyo 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 naye nsanyusa okuwulira kitwekobe yawedde n'olulala bane mwebazeeko omukulu yalukoze olwo nga pulaani ndowooza yagitandikiddewo naye Mukama wange tulina abantu ebweru abawa ebirowoozo ku bigambo by'olubiri nti ennono tugibuuka. Eky'omukisa omulungi gye ndi nze nina ekitabo ekikwata ku nnono ezo mu buwandiiki ate nga Ssekabaka yassaako n'omukono abaga amuteerere twali bijja kugira ki kukyuka bijja kuteerera bulungi. Okumanya nti ab'edda oyogedde ku Nalubiri. Nalubiri Abaganda bamumanya dda n'oga nti kakati bo bakitegeera batya bakimanya ekiro okyogedde wano lwaki nkyagadde okyoge kigumizibwe. Ekirala nti tulekerera Ssaabasajja ku mikolo gye
mukama wange gavumenti yo tennafuna ssente zitugulya amamotoka ate abalina ku mmotoka wano abasinga nkadde era ekiteeso ekyo naate ngenda kireeta wano naye akatabo kano ak'amateeka agafuga olukiiko nga tekanzikiriza kuleeta kiteeso okutuusa nga kabineeti emaze ogiraki kaakati ate akatabo kano nga sinnakavaako abedda mukama wange baategeka ebintu byabwe kano ngo tumaze okuvaawo guno omulembe balibuuza nti kakuba mwaka ki teguliiko ani yakakuba tekasanyiyibwa n'olwensonga eyo nja kusaba amateeka bannaffe baatuwadde empangi kaakano kalaga emyaka kalaga nga bwe gaayita gasanyiyibwani nja kubiwa sipiika ndowooza bimuyambe kano nno keekamu ke katabo katikkiro bye nali nkuwaddeko emabega eyo byonna mu ebiri naye kakati bino onoonya kakugwa mwaka kitekuli eddiba ddungi nnyo nga bw'oliraba so nga lino lisiiwuufu nga nze naye lyo ebyalyo birungi nnyo ate abasajja ab'edda baayiga okusoma okusinga ffe abaliwo bawandiika oluzungu n'omuzungu tatawana agamba nti owaye agamba kyawo abikula bikuzikatabo oluzungu mweruli eno ludda luganda eno luzungu akakatabo nkavudde ku mukama wange ne transport ewedde ekirala be babaka mukama wange ababaka tebalina kisenge bwe batuukira era bwe tuyingira wano kiba kiwedde nga tutambula butambuzi tetulina tutuukira amateeka gatugamba mu katabo kano ge twekolera nange ate ku kakiiko kwendyeka ak'amateeka nti ennaku 7 ne tukatugira ki tuleeta n'ekiteeso ate naffe banatuwanga olukangaga ku nnaku 7 n'olwekyo akatabo kano kabyogera bulungi naye bwe tetubifunye mukama wange naye nsaba ababaka babeeko n'ekisenge mwe batuukira mwe tunafuniranga n'ebiwandiiko oba ku masengere kuliko ekiri naye wano tutambula butambuzi tetumanya ate tese omukama wange sipiika tugenda ano olusi kaada tunoonyanoonya kyagenda muzigo muli genda wali naye nze nga mmanyi nti ofiisi tuli mu ofiisi yo ne minisita wa kabineti naye akwatibwako ku nsonga eno mpa amagezi ku kigambo kya kabaka okumuvugiriza tuteekwa okufunawo transport ejja wano ku Bulange ye kiri minisita cabinet affairs wano aw'olukiiko otufunirenga emmotoka okutuusa tulifuna ssente ezigula emmotoka ezaffe abantu bajjanga kwewandiisa baasi zijje zigende zitwala abantu okuvugiriza ssaabasajja nze ku luno ow'ekisa alina we yanteeka nti genderaawo nemwami n'owekitiibwa Luyombya mukama wange mbadde na bingi naye ebirala ndowooza kambireke n'abalala bagende mu maaso n'ekigambo ky'okuteesa ebintu nebikoma wano obukomi nga tetulaba na bitabo n'ebitabo ebiwandiikibwa tebiriko na nnaku za mwezi oba bakiwandiika ddi oba niya sayininga neyanze nnyo neyanze ebi saagedde amanya nze Edward Kamya Lugonvu nga nkiikirira Kyaddondo ate yasooka okuba kaggo mu ssaza eyo ku mulembe guno ogwa kabaka Ssaabasajja Kabaka wangaale akatufune wekitiibwa Dr. Kabanda n'owekitiibwa Muhammad Ssebagala ate tuyoge tulabe neyanziza nnyo mukama wange sipiika kanegatte ku bannange nange okwebaza bannaffe aba UNAIDS olw'okulaba Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ow'enjawulo mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Mukama wange sipiika, ensonga ezogeddwako babaka bannange ezisinga obungi zimanyiddwa era esaakyakoleddwa kawuka ka Mukenenya ekisinza okumulemezaawo ekimuleese n'ensonga lwaki mu Buganda obulwadde bw'amaanyi. Ku lwange nandirowooza mukama wange sipiika ku mulundi guno nga Ssaabasajja Kabaka bamutisse omulimu
buvunaanyizibwa bwaffe okumukwatirako. Nteesa nti mu mbalirira yaffe negenda okuddibwamu okukolebwa eya 2017-2018 nsaba minisitule y'ebyobulamu ekulirwa Oweekitiibwa Dr. Ben Kiwanuka Mukwaya eweebwe omukisa okubaako ettoffaali ery'enjawulo lyeteeka ku mulimu guno. Naffe ng'Obwakabaka kijja kuba kiraga nti ensonga gye bakwasa Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka tugitadde bulungi mu kkuba ettuufu era naffe tugirabanga ey'amaanyi. Tulowooza mukama wange nali wano ne njogerako ku ky'ensonga z'abavubuka era ntusaba minisitule zikwatibwako ennya: minisitule y'ebyenjigiriza, minisitule y'ebyobulamu, minisitule y'abavubuka ne minisitule y'ekikula ky'abantu. Nali nateesa era nensaba nti ng'Obwakabaka kyetaaga tuveeyo n'ekiwandiiko ekisaba gavumenti eya wakati okuddamu okuzuukusa omulimu gw'okusomesa abavubuka abakyali abato mu masomero. Nabategeeza nti minisitule ya gavumenti eya wakati nga tuyita minisitule y'ekikula ky'abantu yali yayimiriza mulimu gw'okusomesa abavubuka abato ebintu ebikwatagana n'okwegadanga, ate tukimanyi ddala bulungi nti akawuka ka mukenenya mukasinga okuyita. N'olw'ensonga eyo mukama wange Sipiika, olukiiko luno lwali lwayisa ne lusaba minisitule zenna ennya ziveeyo n'ekiwandiiko kiweereze gavumenti eya wakati nti ng'Obwakabaka tulowooza nti okukwata ku bavubuka abato gujja kubeera mulimu mukulu, mulimu munene okusobola okulaba nti akawuka kano tukalwanyisa. Mu kumaliriza mukama wange, twogera ku by'okwekebeza naye okunoonyereza kulaga nti abasajja abakulu abali myaka 60 okudda waggulu, sijja kugamba nti balwadde ng'Oweekitiibwa Amazzi bw'agambye, naye tebafaayo ku kyakwekebeza. Banafu ku kyokwekebeza mukama wange, era tusaba mukama wange Katikkiro obonoba okola enteekateeka. Abamu balowooza nti nno kati nkuze neekebeza biki? Saawa yonna nkola ki? Ngenda. So nga tukimanyi bulungi nti emyaka egyo giba gikyali active. Mukama wange nsaba bwe tuba tutambula wabweru okwongera okusomesa abantu baffe, tukubirize nnyo bakulu baffe ne bakitaffe abali mu myaka egyo n'okweyongerayo okwongera okulaba nti bo bennyini baba batambudde ne beekebeza, kyongera n'okuwa abavubuka ate abakyali abato okumanya ekinyusi ekikulu ekiri mu mulimu ogwo. Nsembyayo nga nsaba minisitule y'Oweekitiibwa Noah Kiyimba mukama wange ng'akolagana n'Oweekitiibwa Dr. Ben Mukwaya baveeyo n'enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti bakwatagana ne rediyo yaffe CBS ate ne Terefayina okulaba nti bongo Obwakabaka balina obubaka obw'enjawulo bwe bagenda okutandika okuteeka ku mikutu egyo obutali bwa kusasulirwa. Tugenda ku butemu obutemu kijambo kago gwojja okuddako kago gwoddako asooka Oweekitiibwa Kijambo. Ssebo omukubiriza neyanzizza nze Kijambo Kayungirizi omu ku babaka bava Essingo nga ngenda kwogera kigambo eky'obutemu oba ettemu. Njagala okwebaza Katikkiro olw'endabika gy'alabiseemu ng'awa obubaka ow'omugenzi Kaweesi, kubanga yatuuse n'ebigambo bizze mu Luzungu. Kitegeeza yabadde ensonga emukutteko nnyo. Ettemu tuligaziye oli okusinziira Katikkiro ayinza okuba ng'alina ensonga lwaki yafudde, naye njagala tulyongereko tulise ewaffe gye tuli ng'ababaka. Ensonga eyo ngireese olw'ebigambo ebigenda mu maaso mu masaze gaffe ebikwata ku ttaka. Nze kennyini bwe baali baakava okutikkirira Bishop mu Central Buganda
abantu abamu baŋŋamba kijjambu musazeewo mutunde Buganda tujja kutandika okwokya obumotoka bwa BLB nakireeta wano nempandiika n'ensonga zange. Kyamukisa mulungi nti Ssenkulu w'ekitongole kya BLB yanziramu naye nga bwe nategedde statement nga waddewo entambula etebadde ya bwerufu. Bali bajja kufa emmundu, ffe tujja kufa emiggo. Katikkiro kyogedde bulungi nti singa emirimu tegitambula bulungi mu masaza nawano tuteeseza bwereere. Ekigambo ekiri ku ttaka mu masaza ssebo Oweekitiibwa Sipiika kinnyamiza. Era wano Oweekitiibwa Sipiika wensabira olukiiko luno batuteerewo ekitabo ekigendamu ebyo abantu bye baba boogedde eri mu Central kye bayita Hansard. Kirigenda mu byafaayo nti gundi yayogera ku nsonga gundi netekola ki neterondoolwa. Kikituleetedde obuzibu. Ekirala kyensaba empandiika y'ebiteeso naye etereezebwe. Kubanga ojja n'osoma ebiteeso nga tulinga abasoma ebbaluwa. Nsaba ensonga yeeterezebwe. Nsaba kigambo dialogue Katikkiro kye yayogedde mu Luzungu BLB etuule n'abakwatibwako ababaka abava mu masaza ab'amasaza ab'amagombolola ensonga zigonjoolwe mu bitundu gye bava. Waliwo poliisi gye nategeddeko gye baawadde ab'amagombolola n'ab'amasaza nga babuwa olukusa okutunda ku ttaka ly'embuga. Bwe kiba nga kituufu kyennyamiza singa obwakabaka obwajjirwawo. Nzikiriza okutegeeza nti mu lusirika lwaffe olunaku olusookera ddala lwa BLB naffe. Sipiika njogera ku ttemu soogedde ku kiri ekijja okujja. Ffe ababaka abava mu masaza kye batugamba kye njagadde okuleeta wano nti ng'oggyeko liri ettemu naffe abajja okuva eri tulina obulabe obw'ensonga z'ettaka. Kyensaba nti tutuule tulabe bwe tukwata ensonga oba poliisi eteereddwawo ejje mu lukiiko luno ffenna tugikkaanyeeko waleme kubaawo gwe bagamba nti gundi bamusongemu oluno. Ssaabasajja Kabaka wange Webale nnyo. Isaac Mpanga Kaggo yasoose. Isaac Mpanga gw'ojja okuddako olyokoddeko. Oweekitiibwa Sipiika neeyanziza nze Patrick Luwaga Mugumbule Kaggo. Ssebo ensonga y'ettemu muganda wange yeebazizza Katikkiro nange nnyongera okumwebaza ennyo kubanga yatukiikiridde bulungi era ebigambo byayogedde byabadde birungi nga bituzzaamu amaanyi newakubadde tuli mu kiyongobero bwe kityo. Mukama wange Sipiika nti ebbanga eriyise twafiirwa omuntu waffe wano nga yali mugerwa yali amanyiddwa obulungi nga Maliba. Ensonga zino zigenda ziddawo zitambula kubanga gavumenti tugisaba ekole ekisoboka ate neevaayo nega nti abantu bano tubamanyi. Kaakati oba babamanyi ne tutafuna kivuddeyo kiraga nti abantu bano babakozeeko kitegeeza nti buli anaddako nti babamanyi. Kaakati kiki ekikoleddwa tusobole okulaba nti kivaawo. Kaakati ng'ekyo nkimaliriza njagala okwogera ku nsonga y'abazira baffe kubanga omuvubuka waffe ono mugerwa mu Buganda nze mbadde nsaba tumuyite omuzira kubanga mugerwa engeri gye yafaamu n'obuvunaanyizibwa bwe yali alina ng'atambuza ensonga ya Buganda okukulembera Ssaabasajja era ekibiina kye ekya Kabaka mu Nnyango kikyaliwo ate n'abavubuka bakola omulimu omulungi ennyo. Ssebo nga mbadde nsaba nti mu nsonga zino nga tutunuulira abantu bano tunaabajjukira tutya. Ssaabasajja yasiima Oweekitiibwa Ssekabemba yaleeta amawulire nti mulekwa
agenda kuweererwa obulamu bwe bwonna okutuusa nga amaliriza okusoma era tukisiima nnyo ndoze tukubidde mu ngalo Ssaabasajja y'okuweereza. Naye mukama wange waliwo ekirala ekisigadde eky'okujjukira abantu bano nga mu ekyo njagala okuleeta ekirowoozo oba ekiteeso nti wano mu mbuga ya Bulange ku ludda wali awali ebitabo mu bimuli tuteekewo ejjinja. Ejjinja lino nga lya njawulo liteekebwako abazira abakoze ebyenjawulo so si buli omu, naye nga tufunye nti omuntu ono nga tumanyi n'akakiiko tutaddewo akakiiko ak'enjawulo akeetegereza ensonga abantu bano zibayiseemu okusobola okumuyita omuzira, kubanga tetujja kukola bya gavumenti eya wakati kubanga naye erina ensonga ezifaanana bwe zityo ew'emidaali. Naye ffe tukole nti ku jjinja eryo nga tulina bye tusinziirako okusobola okuteekako erinnya ly'omuntu afaananye bw'atyo, kubanga omusajja nga muvubuka Maliba yaziikibwa, twagala n'abalala beeweeyo basobole okukola obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga tebatiiriridde. Era ssebo nga n'erijjinja erinnya lyalyo lye njagala okuleeta kubanga kinaagenda nga bakiteesezzaako nti saatiiririra. Ejjinja nga liwandiikiddwa saatiiririra nga ly'ejjinja eryo, nga tumanyi abantu abo abataatiiririra Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka waabwe. Ng'omwo otunuulira jjuuzi newankubadde mukulu waffe yafa bulwadde bwa bulijjo ow'ekitiibwa Joash Mayanja Nkangi, kubanga obuvunaanyizibwa bwe yakola okukuuma Ddamula mu mbeera eyali efaanana bw'etyo. Kaakati abantu ng'abo bwe tutaabeere nabo nga bajja n'abagenyi baffe abajja wano mu Bulange okulambula ne bamanya nti ani ono kiki kye yakola okusobola okujja ku jjinja lino, ono y'ani, kubanga abantu nga bano bajja kwerabirwa newankubadde banaawandiikibwa mu bitabo nga bwe tumanyi nti tuyinza okubinoonya ne tutabiraba, naye ng'ejjinja wali buli akyala ajja n'aliraba. Mukama wange Sipiika, ekyo kye mbadde nsaba nti olw'okujjukira bannaffe tuteekewo ensonga eyo neyanza neyanza. Oweekitiibwa Isaac Mpanga gwoddako nga naye bw'ojja njagala ebigambo Oweekitiibwa Patrick Mugumbule byayogeddeko mu birowoozeeko akakiiko k'amateeka n'ennono, njagala mube nga mubirowoozaako era ebyo mbisindise mu kakiiko k'amateeka n'ennono bajja bitukomezaawo mu lukiiko. Mukama wange Sipiika, nange nga omuwandiisi w'akakiiko ako koyogeddeko ak'amateeka ensonga eyo nja kugituusa nga bw'ontumye. Neyanziza omukisa ogumpeereddwa Mukama wange Sipiika. Manya gange nze Isaac Mpanga, ndi muwandiisi w'akakiiko k'olukiiko. Mbadde memba mu lukiiko luno okuva mu mwaka 2011. Najja mu lukiiko luno nga sinava Namulo School, nga nkyali muyizi ku university. Nduyigiddemu bingi, nkuliddemu, ntegeereddemu bingi, era nkyategeera. Njagala kwogera ku nsonga ey'ettemu. Kino kya kabi kanene. Nze ku lwange ensonga eyo yansanga mu kibiina nga nsomesa bayizi, era ebifaananyi byatandika simanyi yali yankubidde n'ensika y'essimu nendaba ekifaananyi ng'abantu ndaba bakiweereza, naye nga ekyo ekifaananyi ky'emmotoka gye bakubye amasasaani ono ngenda okwetegereza ng'amawulire gakufa kw'omugenzi Kaweesa. Nembulira abayizi ne twogera n'okwogera, naye nga buli omu omulaba atidde, naye nga buli omu tatidde lwakubanga omuntu eyakubiddwa amasasi tumumanyi ng'abantu, naye lwakuba tutya tugamba nti we bakubidde oyo. Oweekitiibwa Katikkiro yawandiika ekitabo ngenda nsoma ebbanga lino. Kitabo ekyo 7 Key Development Ideas for Uganda. Ayogera mu kitabo ekyo ye ng'omuntu singa Katikkiro mu birowoozo ebiri mu kitabo ekyo nti ebintu ebimu bwe tubireka ne bigenda nga bifa, poliisi ne tugituumako emirimu egitali gyayo, ebitongole ebiramuzi mu kifo ky'okubirondera abantu abatendekeddwa abasobola okukola emirimu abakyalimu n'embavu nga si bakadde nnyo, ne tubireka ebitongole ebyo
ne tubitikka emirimu poliisi nebanga yafuuka organisation epoliisi nga bannabyabufuzi kitongole kyakukebera ku bannabyabufuzi bakola ki kuwandiika intelligence brief ku bantu bye bakola ne batabeera ku kulwanyisa bumenyi bw'amateeka nakulaba nti tebusimba makanda. Ebitongole ebirala byonna biremererwa eventually okukola. Era bw'otunuulira ebirowoozo ebiri mu kitabo ekyo simanyi naye bifaananira ddala n'obubaka bw'omukulu w'eggwanga bwe yabadde agenza okukubiriza abafiirwa. Yayogedde ku basse n'abagamba mmwe kye mwakoze kikolwa kya butiitiizi era nga mutuufu. N'ayogera ku bitongole bya gavumenti public service n'agamba nammwe mulemereddwa. Ndowooza alina n'ekirala yayogedde ne ku poliisi nga poliisi kati ekyali ku bya poliisi eyingiddemu obubbi n'ebirala. Era nga adda kulaga nti singa ebitongole bivunaanyizibwa ku kukwasisa amateeka biremererwa, tewali kintu kirala kisobola kukola bulungi. Ebitongole bikwasisa amateeka poliisi, amakomera n'ekitongole ekiramuzi. Buli lwe bivanga ku byonna kuliko ekitasobola kukola bulungi. Abantu abasiga ensimbi tebasobola, abaana abatambula okugenda ku ssomero tebatuuka. Nasomesebwa bwe twali tusomesebwa constitutional history and politics. Abantu akati k'emmundu okutandika okukozesebwa mu Uganda nga okugonjoola ebizibu bakasimba kutta abantu ennaakulabye okwaliwo mu gyenkaaga. Nti awo weewaaviira omuze gw'okutunuulira emmundu nga ekkubo okumalawo obutakkaanya nga liddira okuteesa n'okwogera mu kifo. Era abakunnyonnyola ebikolwa eby'obukambwe byonna babijja ku ttemu ly'ennaakulabye. Bangi abaaliwo bakyajjukira ndowooza ebyali ennaakulabye n'ebyava ku musirikale kutabuka mu bbaala awo na butakkaanya na banne. Ennono y'okutta abantu olw'okuba tokkiriziganya nabo olw'okuba kuba tebalina kye baatute ku kaweesa. Tebaamugyeko ssaawa gy'ayambadde nga tebakulagira ddala nti bagudde n'enzigi, tebazze kwegaggawaza. Era nze bwe mba mbatunuulira balabika baalemwa kukkaanya naye ffe ng'abantu tugwana tutunuulire nnyo mu mitima gyaffe tulabe nga tetumala nsonga zonna mu bukambwe. Ensonga zisobola okwogerwa, tewali kintu kisobola kutuuka ku ddaala lyakwagala kutwala bulamu bwa muntu mulala. Naye ate era tuwagire nnyo okulaba nga ebitongole ebikuuma ddembe ne mu nsonga zonna ze tukola nga tufaayo nnyo okulaba nti ensonga y'eddembe ly'obuntu n'ensonga y'okulaba nti ebitongole byetengeredde bisobole okukuuma eddembe eryo etunulwamu. Mpulidde Omuteesa ateeseza ku nsonga y'ettaka n'atulabula n'okutulabula nti ffe abavunaanyizibwako ensonga ze. Bwe ngamba ffe ntegeeza ffenna n'olukiiko lwa Buganda kubanga ffenna tuvunaanyizibwako ensonga z'ettaka lya Buganda erya Ssaabasajja Kabaka. Era kiddayo ku kino kye ŋŋambye nti kya bukopi okulowooza nti buli ensonga yo lweba tetegeerekeddwa bulungi olwo otiise abantu basuubize okwokya emmotoka zaabwe. Manyi era n'abakiise abasinga wano bamanyi nti tuteekateeka okutuula okwogera ku nsonga z'ettaka n'aba Buganda Land Board. Ffenna abakiise mu lukiiko muno bwe tuddeeka mu makubo gye tutambulira ne gye tubeera batubuuza ensonga zino kuba bakakasa nti tuzimanyi. Era abatazimanyi buvunaanyizibwa bwammwe okwongeranga ennyo okusaba sipiika okulaba nga ensonga zino ziba nnyonnyolwa. Ettaka mu Buganda likwatibwa litya? Abamu abasinga balowooza nti Buganda Land Board ng'ekitongole kya Ssaabasajja ekikola ku ttaka tekirina buvunaanyizibwa bwonna yadde ku ttaka. Ekintu ekyo tekiri mu mateeka, si kituufu. Era abantu abamu abasuubiza bino ebikolwa eby'obukambwe again babisuubiza mu butamanya. Ffe omulimu ogwaffe kutegeera kubayigiriza. Nyongera Oweekitiibwa Sipiika okusaba olukiiko olutesitesi kya mukisa mulungi nange ndutuulako twongeremu amaanyi mu kuteekateeka olusirika luno ensonga z'ettaka zoogerweko. Ffe ffenna
tunnyonnyolwe abamanyi bayambe abannyonnyole abatamanyi tubuuze ebibuuzo tuddeyo mu bantu ng'ensonga zino tuzitegeera bulungi. Oweekitiibwa Sipiika, era ku bintu abantu bye batubuuza mu ngeri etiisatiisa menacing y'ensonga y'olubiri. Nze ku lwange nga Isaac Mpanga manyi nti tewali bye tukola bya nkiso era ngumya abantu bulijjo nti tewali kijja kukolebwa mu nkiso, era njagala okutwala omukisa guno ne leero nziremu mbagumye nti mu lukiiko luno olwa Buganda tewali kijja kukolebwa mu nkiso kuba olukiiko lwa Buganda kyekitongole ekikulu ekikulembera obwakabaka bwa Buganda. Kirimu ebitongole byonna eby'obwakabaka bwa Buganda. Baminisita mwebali, abaami ab'amasaza mwebali, n'abakiise mwebali. Tewali kijja kukolebwa mu nkiso. Ffenna tujja kuba n'omukisa oguwulirizibwa. Naye nsaba Sipiika, alipoota gye twasaba ejje era alipoota eyo bwebezze nsaba era nga bwe twasaba luli nti akakiiko akanaatunula ku alipoota eyo n'okulaba nga abagifunye bonna abakise b'olukiiko bafuna we baleeta ebirowoozo byabwe ejje. Mpulidde nga nzija ng'abakiise batandise okuwaayo ebirowoozo kinoomu nga nalipoota tennajja. Era nsaba okwongera okusaba abakiise bannange tugumikirize tugoberere ennono y'okukola emirimu gino, tulinde omukisa gujje, tuleme kusuna bisumululwa bijja kuyiika. Tekijja kuba kirungi singa tetuluŋŋamya ngeri maloboozi gaffe gye gawulirwa ku nsonga eno. Naye ate saagala tutye, saagala wabeewo alowooza. Bwe nali obwami mu lukiiko muno nalayirira baffe obutamutiiririra, ne bwe walibaawo alowooza nti emirimu gya baffe engeri gye ngikoze temusanyusizza ng'asuubira okuntiisatiisa okunzita, era sijja kutya. Nsaba tujjukire ekirayiro ekyo kuba ffenna twakikuba nti tetutya, ate tuleme kukkiriza abantu balowooza nti tugenda kuvaawo wano enkya okutusindiikiriza okukola ebintu nga bwe babyagala tubikole. Tujja kukola ebintu mu butuufu bwabyo, mu budde bwabyo. Tuli lukiiko lwa wamu. Tewabaawo alowooza nti ku muntu yenna ali mu lukiiko muno waliwo ayagaliza oba atayagaliza, afiiriza oba gwe bafiiriza. Bwabaawo okufiirwa ku nkomero yabyo naffenna tujja kugira ki? Tujja kufiirwa. Oweekitiibwa Sipiika, bwe nabadde ntandika nakunyonnyodde nti najja mu lukiiko muno mu 2011 naye naakaweza emyaka 3 mu 2011 nayina emyaka 3 mu gumu. Nze bwe baatuyita okwogera ku bulamu bw'Oweekitiibwa Oweekitiibwa Mayanja Nkanji, nali nasabiddwa okuteekateeka okwogera ku bulamu bw'Oweekitiibwa Mayanja Nkanji n'omuvubuka Kyabuyigako. Saafuna mukisa olw'ensonga nti nja kuwa omukisa. Njagala kwogera ku katono nnyo kuba kikoona ku buvumu bwe mbadde njogera, era sijja kuweza dakiika 2 ku nsonga eyo, ngiveeko nfundikire okuteesa kwange okwaleero. Nja kuwa omukisa. Neyanziza Oweekitiibwa Sipiika. Ekisembayo Oweekitiibwa Sipiika, nsiimye engeri olukiiko lwaleero gye luteekateekeddwa. Kwogera kwa Mukama waffe Katikkiro okuleka okwogera kwa bulijjo kubadde mu bufunze ddala. Kutuwadde okusobola okuwulira ebirowoozo by'abakiise bingi. Kituyambye weewaawo Katikkiro ng'akulembera gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, ate saagala ntegeerwe bubi. Katikkiro ng'akulembera gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, eriyo enkiiko wagwanira ddala obudde atunnyonnyole nnyo akawonvu n'akagga aka buli nsonga nga bwe zitambula, naffe tusobole okubaako kye twogera. Naye ate waliwo era enkiiko endala Katikkiro watuulira n'atuwuliriza ne tumunnyonnyola ensonga zino, era ezimu n'azaanukulirawo, endala n'agamba anaddayo ewuwe, endala n'azisigira minisita azitunulemu. Nkisiimye nnyo nti mu lukiiko luno omukisa ogwo gulabise, era nsaba
empuliziganya eno ebalansinge ne batukebera kuba olw'okuba nti abaana be twasomanga nabo babanga baana b'abasirikale bajjanga n'ebisi. Kino eggwanga lyagwa ku kizibu. Nze ku baana be nasoma nabo 9 ku buli 100 bonna bayina emmundu naye tebatunuulira baana abo bagenda okukozesa emmundu oba ddala basobola bulungi okukozesa emmundu ezo, wabula baziwaayo okusinziira nga gwe bakulabye ng'omuntu n'engeri gy'owakiramu abantu abalina emmundu. Eyo enkola bw'eteekyuke obutemu buyinza obutasobola kuggwaawo. Kati nina n'abamu be tulaba batunulidde nnyo bodaboda naye nina ka vidiyo nnaku zino akatambula n'omu ku abalabika mu bodaboda ng'emmundu bazitambuliza mu mitto. Eyo emmundu nyangu nnyo giwetaaweta n'ogiteeka mu mutto naye olw'okuba nti be tulina abakola ku mulimu gw'okutunuulira ebintu ebyo si bakugu n'obwongo bwabwe si bulungi kimala, naye ng'ababawa omulimu babatunuulidde okusinziira bwakumanyi ne gy'ova, ekyo kyabulabe nnyo mukama wange. Mukama wange mmanyi sigenda kudda naye ate nga nkimanyi mukama wange ntula akakiiko k'ebyobulimi. Nina obusonga wange bubiri bwokka. Kakati omusonyiwe nakukkiriza luli naye ekyo tetunakituukako ne mukama togenda kuzikiriza kudda. Bwe tunakituukako saagala tutabule muwandiisi ye mukama wange nzikiriza okomaawo